omwezi gwa Ramadhaani guno mwezi gwa njawulo nnyo. Fe abawangaalira mu mbaale wano tukimanyi bulungi nti omusana gw'omu mbaale gwo gwa njawulo. Gukwokya naawe n'okakasa nti ddala omusana gyeguli. Naye wallahi buli Ramadhaani lwetuuka okutandikira ddala ku lunaku olusooka ogenda okulanga omusana Allah agukuuliza. Kati olunaku lw'eggulo lwadde bwe luti n'olwaleero bwe luti. Ekyo gwe tofumiitiriza ne weebuuza kubanga omusana gwo gubaddewo ng'enkuba ne bwetonya olunaku oluddako ng'omusana gukomawo ne foosi yagwo. Naye Allah olw'okuba nti mu Ramadhaani abantu abasinga bazuukuka ne bakola ku mirimu emirungi, rahma ya Allah ng'etukkako ng'atugondeza obulamu. So Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku mwezi guno ng'atugamba nti shahru Ramadhaana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Guno gwe mwezi mwe yassiza ki? Qur'an. Era nga Qur'an eno yagisanga eyina emigaso ogusookera ddala hudan linnas, eruŋŋamya abantu. Kubanga okuluŋŋama si kintu nti kya bulijjo. Ne bw'oba mugezi otya Allah waba takusalidde okuluŋŋamya tojja kuluŋŋama, ojja kusigala ng'olowooza ebintu ebikyamu naye ate nga magezi mwegali. Naye ffe Allah n'atuluŋŋamya naye nga tetuli nnyo bagezi nti tuli awo. Naye kyassa Allah n'akulondayo n'akuluŋŋama. Naye ekitabo ekyo fe kye tuzanyirazanyirako ne tutafaayo kuyiga. Allah mwayita kubanga ffenna tewali yali alabye ku Allah, tewali yali awulidde ku Allah ng'ayogera. Naye okwogera kwa Allah okujja omwo mu Qur'an. Kati kiva ku ky'omuntu okusoma ebintu ebirala byonna naye ne yeebuzaabuliza ku kitabo ekyo. Omuntu n'akereminga Olwarabu nze lwannema, Olwarabu lwakulema, naye nga muntu ali mu kusoma ebintu ebirala byonna abimaze. Naye akereminga mbu Olwarabu lwamulema, ng'Olwarabu obwana bulusoma obwana bwa P1. Obumu nga tebumanyi na kwogera bulungi naye nga bukwata Qur'an. Naye omusajja omukulu n'awangaala emyaka gye gyonna ng'ali awo yeebuzaabuza. Of course tetutegeeza nti omuntu zuukuka genda oyige Qur'an mu wiiki emu. Nedda, teekayo effort, tunuza feesi yo eri Qur'an. Kubanga ekitabo ekyo Allah yakissaamu embeera ey'enjawulo nti buli lw'okifeesinga bw'oti n'ogamba bannange ekiba kibe ngenda kusoma Qur'an, wallahi ogenda okulanga Allah akuteeramu obwangu. Eyadde anoonya seeka nga tomulaba, olaba bulabi muntu ng'ajja akugamba wa ye lwaki tetusoma mu Qur'an. Eyadde abuliddwa obudde ogenda okulanga ebintu ebibadde bikusumbwa bivaawo. Naye similarly Qur'an eyo buli lw'ogimanyira n'otagiwa budde nga nayo esemberayo. So buli lwe weekwasakwasa obusonga nga naye egenda weesanga omaze emyaka 4 egy'obulamu bwo tomanyi kusoma Qur'an.